Izako era ekitundu tugenda kitandikira Canaanland olwalire badde okusaba kwa buli Sunday era kubadde kumalako ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba. Omusumba House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo jasinzidde n'asaba abantu nti bulijjo londa omukwano omutuufu, londa omukwano gwo nga mutuufu ng'alina kyagattako. Katulabe okusaba okutambudde Canaanland olwaleero. Abakkiriza ku tteketukuvu eri Canaanland leero bakomekereza ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba mu mwezi ogwa February. Omusumba Bujjingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International mu bubaka bwe bwawadde abakkiriza agambye nti obunafu bulwadde. Ejjinja liteekwa okuva ku bulamu bwonna mbeemu busiru. Otegerera ku kintu oli musiru nga weekwasa buli kintu. Omusiru aba n'ebyekwaso bingi ne bwe bukya ku makya asooka gamba buno obudde kanjira nzira munambuulira ng'eggulu litadde ogenda kukolera mu ggulu. Excuses gye zikoma obungi ziraga bulazi nti omutwe gwo munafu. Omusumba Bujjingo abasabye bakomye okwekwasa naddala abalina emirimu nga babasasula buli mwezi. Weegobeemu obunafu bukola ebintu bibiri ebiri very dangerous. Ekisooka kwekwasa, ekyokubiri kwongezaayo byakukola. Biwandiike, obunafu bukola ebintu bibiri ebiri very dangerous. Ekisooka kwekwasa, ekyokubiri kwongezaayo byakukola. Ekintu ky'obadde olina okukola ku makya n'ogamba kankikola mu afternoon n'okyongezayo mu evening ogwa naye n'enkya era nja kuba wendi. Olw'enkya luliko emirimu gyalwo. Lwaki osuza emirimu gya leero ogiyingizeemu enkya? Abakola mu office abantu bangi tebafuna services, ebintu ne bibeera awo nga bipendinga for a whole week. Omusumba Bujjingo agamba nti bingi ebyogerwa ku lw'ekkanisa egenda okuzimbibwa ku Canaanland eya Pentagon n'akakasa nti tannava ku bigambo bye ekkanisa eno yakuzimbibwa. Nze sifaayo bwe batuyita Pentagon kubanga n'emmotoka ezo z'olaba ez'ebbeeyi mannya g'abantu. Benzi linnya lya muntu, Toyota linnya lya muntu, Suzuki linnya lya muntu. Mumpeeyo ekirala awo. Honda linnya lya muntu, Ford linnya lya muntu. Kati nsaba Katonda akutwale ku ddaala nga bakuyita kye batasobola kweyita. Zikubira waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Omusumba Bujjingo agamba nti weeronderenga emikwano emituufu ng'obubaka bwolekeza abavubuka abali ennyo mu mulembe ogw'okwejalabya. Kubanga mbuulira enjiri abalokole n'abatali balokole. Abavubuka bano bakolerera abawala kyekisooka. Abavubuka bano bakolerera omwenge. Abavubuka bano bakolerera emyerago. Abantu beeraga wano. Beeraga. Abayakatandika okwata obusente tibulina muno nabwo bwe bwabadde nga yafunye dda abagobereza abawuzi b'obunyama. Tuyina ba celebrities wano. Oluusi mu bulwako ne bwe mumuyamba nga afunye ekizibu balwala kansa balwala n'ebintu ebirala. Ne bagamba tumusondere naye nga luli bw'abadde n'amaanyi abadde n'abantu bakanyama bonna bamwetoolodde abo bonna basiiba balya. Wakafulumya oluyimba lumu lwe lukutunda. Oyina ekyalo kiramba kikola esikooti. Mugagga tabulwa baleebeesi. Omusumba Bujjingo tatya kwogera kati embeera gye yalimu ng'atambula obutale obw'omubuulo era n'abo be yakolanga nabo bamujulira. Kati oluusi olumu wayitanga obumotoka obutono naga nze sinza kavugaako ndi bakampeera obwereere. Nze emmotoka yange gye njagala ejja nenga bannaye pastor naye bannaye babuulire nze nebaza pastor ate kuva we najja wano ate mutima gweyongedde okuguma. Ndi bugumu ng'ejjinja tena nzala kunyeenya kubanga ebigambo batugamba ebbanga limbadde mmaze nga sibuuliriza
mbadde nsiba bingi ne kati ku ssaawa eno kyova olaba njagala nnyo nkeere ansange nga ntudde buli kigambo kyayogera saaga kimpiteko pasita mukama akumpira omukisa. Munnabuddo Bujjingo agamba nti ow'omukwano omutuufu akuba ku mutima newankubadde nti mumala ebbanga nga temuwuliziganya. Nkula emikwano gyetaaga Katonda nga anaakuyamba asobola okuyita mikwano okujjako ekiyinja. Mikwano gya Yobu be baamuleetera obugagga bwonna. Kola emikwano ate bwe kyoba okola teweekengera mikwano. Ngotenga omuntu asobola okusula bano ngaabuza wa sentengo tengo simwe baluzungu ennyo. Bangi batudde obulokozi ku kanisa eya House of Prayer Ministries International mu kufundikira ekisiibo eky'ennaku 14 mu kusaba okwa buli Sande. Byatumwebaze Godfrey, Sorot TV, Omunyo.